Mu ngeri y'oboolyawo eyinza okusajjula endooliito eziri mu kibiina ekigatta abasawo, Dr Samuel Oledo olunaku lweggulo yasisinkanye omukulembeze w'eggwanga. Ono abasawo baali bamunaabira mu maaso ng'omukulembeze waabwe gye buvuddeko nga bamulanga okuyingiza ebyobufuzi mu mirimu gyabwe bwe yasaba omukulembeze okuddamu okwesimbawo mu 2026. Excellency tuyambe nga 2026 okomewo otutwale maaso. Sabbiiti ewedde Dr Oledo yaddukira mu kkooti enkulu ng'awakanya ekibiina ekigatta abasawo okumugoba ku bukulembeze era kkooti n'esalawo kino kigire nga kiyimirira okutuusa lw'enaasalawo ensonga zino olunaku lw'enkya. Tubadde mu kkooti nga tugisaba eyimiriza ebikolebwa byonna mu Uganda Medical Association essaawa eno era atuddeyo wali eri nga Dr Oledo ye President wa Uganda Medical Association era kkooti n'ekikkiriza ekyo. Dr Oledo yategeezezza ng'asinziira mu maka g'obwa Pulezidenti ng'okusisinkana omukulembeze w'eggwanga bwe kyali kyategekebwa edda. I had requested for an invite earlier to meet the Fountain of Honor on behalf of my people that I lead, okay, on behalf of all health workers, to look at those key issues of deployment of doctors, to discuss the issues of having them being involved into one deployment, two being recruited, three also improving the health sector. Dr Oledo era yajjukizza President Museveni ku bweyamo obw'enjawulo bw'azzaawa ku kutumbula embeera mwe bakolera. Like the saako, boosting the saako, the 4 billion shillings, which these are things that needed us to sit down with the Fountain of Honor, appreciate him and inform him of the milestones we've reached and how far we are going. Ono agamba nti n'abasawo balina okukyusa mu ngeri gye bakwatamu abalwadde baabwe. We have a very big challenge amongst us, having people who still have a mindset of extorting money from patients, who still have a mindset of harassing patients in the way they talk. No one comes to hospital when he's well. Kyokka kinajjukirwa nti neeyisa Dr Oledo yaviirako abasawo okumutabukira omwalina okutuuza olukiiko lwalonda Dr Edith Nakku agire ng'amuddira mu bigere. Ono yategeerezaawo nga bw'ayagala okutereeza ekibiina. Kati omulimu gwange ku ssaawa eno kuzza eŋŋanda mu busawo. Abantu badde bagamba nti abamu ba pati eno baba pati eno, ffe tetuli pati, tetukolagana na pati, tukolagana na bulamu. Abasawo era baali bamaze okulabula Dr Oledo nga bwe batakyamutwala ng'omukulembeze waabwe wadde nga yali agaanye okugira nga addako ebbali. Tugezezzaako okutuukirira abakulembeze abalala mu kibiina kya Uganda Medical Association okufuna endowooza yaabwe ku nsisinkano eno, wabula kino tekisobose. Joyce Nakato, NTV, Akawungeezi.